Bano be bannansi ba Congo 34 abaataasibwa amagye ga UPDF ku bayeekera b'ekibiina kya ADF abaali babawambye. Mu bantu bano mulimu abakyala n'abaana abato ennyo ddala. Okusinziira ku muduumizi w'amagye ga UPDF ag'oku ttaka, Lieutenant General Muhanga Kayanja, abantu bano babadde bakuumibwa ku ludda lwa Uganda okuva lwe baataasibwa mu kikwepeeto kya Shuja emyezi 14 emabega. Abawala abato n'abavubuka bano boolaba twabajja mu mikono ya ADF mu bitundu bingi okuva mu Kongo eyo. Nga kikakasiddwa nti bamaze okutereera, olwaleero bano bakwasiddwa ab'obuyinza okuva mu ggwanga lya Congo basobole okudda ewaabwe. Kino kikoleddwa ku kitebe ky'amagye Fort Portal wakati mu bukuumi obw'amaanyi. Tugenda kubaweereza mu mikono gya gavumenti ya Congo through aba FADC forces. FADC commanders ababadde wano. Lieutenant General Muhanga Kayanja agamba nti ADF yabadde yeefunyiridde okuwamba abantu ba bulijjo negezaako okubafuula abalwanyi. Of course babatwala ne babarecruitinga ne babatraininga ne babrainwashinga ne babawa amanya g'ekisiraamu ne babeera balwanyi ne gabeera magye gaabo. Kyokka akakasizza nti ekikwekweto kya Shuja kyongedde okunafuya ekibiina ky'abannalukalala kino. Abasinga ba ADF abangi bafiiridde mu lutalo tulumu luno, abangi baripootingi nze kuffe, abalala tubakwata nga bano betukutte. Operation egenda mu maaso bulungi. Abakulu okuva mu ggwanga lya Congo bakakasizza okufuna kw'abantu baabwe.